media yafetu kusensonga Sabusunga tino live je nkoze nze nvumye mbavumye dda navumye era ndoza abana bange bagenda kumala emyaka 5 nga tebawulirwa hey nyawo kaba bachaawe nana kaba bachaawe wabula naye kaba bachaawe paka ndi banonyeza tata ali baagala andi munonya ali baagala ne ngamba munnange bana bange tugumireko wano naye tetugenda kusirika mtu sosonkola mutuleta obusungu oshitegedde mutuleta obusungu abakaza bam maye barabijja sheri tanjagala nereze na chikiriza kiri okay kubanga toshuwa kaka muntu kwagala of course naye nziche sheri tanjagala ne sheri ayagala mboneboni kubiti okyaliyo kubiti navayo echanze bamponinge minu ngena ngaba ngama stopping ku sheri byanjogerera era kubiti nzikakananga bampumuza lwa sheri atenga namunyonyola nako yabasajja okuzirira mayumba tubisanyewo Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne Facebook oyo mufere si mama Fiina. before media tukusensonga ndi musanyufu nnyo omukono munonyereza emyaka ndowooza tediwezesa eti nawunyisiza olunaku lwaleero omukulu gekasimu nengamba saalongoolebwa nengamba kakadiotegeera kirememu ngugange akakadde kafu kamu kukyalo anchitegeeza nti walinganga osekerera naye ate naawe gendi nawe ojja olenge oli mu luguudo bwotodduka emisinde olina ku pichi ya bajaji amajini bezitadduka waliwo awujju oba awujju omwana yanzira essimu twali awo nga ntambula nye ku street eyaffe eyo nga okupapaaza awo wali abaana basika obusimu kaakati omwana ngenda nsika akasimu nimerizo wa bajaji naye ngamba ha eyawujju tetugigoba najitwala nangala ikugobeego tuli kwa ujju ujja gyendi abantu babuuzaako wale Positive Media tukuseeso ng'asabise nnyo okunaku olwaleero wotedde Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema tata Nanyunja akanyiriro k'amaanyi nnyo akasente yafunamu omukyala yafunamu bina bingi nnyo ebyokwogerako naye nga ndi musanyufu nnyo okubeera nga kaza okugamba nti SB4 kanzije tunyumyemuko ng'abasajja bana kabatitakamu akasente nakato Accra basanga babunateete okubasukuza abantu abapya bayise Nayo Agro Industries bo bakwera eŋŋano bakolera butto wamu ne sabbuuni osokubeera nga ogenda kumaduuka gonna nontambyala eŋŋano ya Nayo Agro ba sabbuuni wa Nayo Agro kuba butto nakwesibako sikuta kandisabe gwe katandika kyokola kati kyejala kintu kimu kyokka njala ogezeeko
oyogereko ng'amuwaana nfuna ebyengina nange okutwala bannange mbanjulira ekizigo omukyala omuto omulungi Shaina Beauty Parlour akola ekizigo gwayagala okweruka n'oyeruka ayagala okusigala ku kkalayo n'osigala ate nno nga buli kizigo kyonna kyonna ekijjamu enkalanyanya simanga bannabakula yagezaako okwerusaako ne bigaana obugalo obukonye anti-aging simanga mbimugaba era ne bedroom products oba kyegamba kyegera sangibwa ku Namuswa Plaza ewandigeya mugambe ngenda kujjayo ate waliwo obuzibu nemukuleko ekivu ekya mwana mulenzi Jamie Culture nedagala ekizibu kizibwe ekiti we bagamba babeere enkoko enjeru ebeerabika nze ekivu nze bampitanga MC ekivulu tekyali kyange naye abantu bonna bagamba bannaye mukuliko ekivulu ze nali MC just yali sponsor ate yali sponsor nga nze ndi MC naye ate abantu bagamba nti nze nategeka era olinagali Jamie temamulanga bulungi nagamba nze nange tebannanga bulungi kubanga nali just nali mukozi sooka obuuze ku bantu babuuzaako mwenna abasobodde okuwagira SB4 Media ebbanga lyonna lwa nsonga nzijukira SB4 ebiseera bya Delta awo anjiri banooyo tetutengana ne katongole omutongole wakawalaata walinga eno bwoti nagamba nti ate kati ddusa okukisolo yimba emisinde mumyesinga by the way anti kyegamba olwayo nti omuntu yenna akulabye olwaleero teyandirwanye kulaba ng'alina linnya kuba byoba olijjewa olujje wala oba kyegamba okitegeera n'olwekyo mwenna abalabi ba SB4 mbebaza mwebale kubeera nga musobodde okuwagira SB4 wabula nkujjukira ebiseera ebyo nga nange ndi mukuyiriba waliwo akayimba akaali kapya bakayita bannange newayiwawo omubiri naye omubiri okuva ku ntandikwa yonna I remember waliwo akalango kale kakabunzaali tayali eno wajondeese naawe kutofaayo gwe jangu soko je wafumbisiza kali nomuwa amatooke n'ebijanjaalo zompa amatooke n'ennyama naawe ani ali ebijanjaalo ojja biwoomerwa owaayi wanje kiki lekera unawe essowaani y'abantu tujja swala bannange omukazi yafumbisiza ki yafumbisiza akanzaali tayali kale powder bannange kasufu kakati kyenja okugamba kintu kimu mu bulamu buno SB4 so okubeerawo ng'oliko amasannyalaze naye nga togamanyi naye nga te Mukama yakuwa nga buli gwokolako bw'oti alinnya n'akola ki kati ze neezuula ne nimanya nti Mukama alabika yampa kusitula naye ekizibu kyenfunye mu kusitula lwakuba sinyiiga nnyo kubanga nziramu nenkwata supply yange nenkola bwe nti Mukama nangumya nti okakkana tofunyeemu okufunamu saagala ssente naye okumuntu okukya ku makya nagamba nti newagamba weebale neyanziza naye ekigambo neyanziza olwaleero bwe kiba nga ekintu ekyakuyambako okupushinga kyewasangawo nga kikupushinga ate nodda n'okiddako ate n'okitemerako ettaka kiba kibi kiba kyegambo kitegeera kiba kibi kuba buli omu akimanyi nze ensi yonna era ekimanyi nti omusajja nze ondaba mu bulamu bwange Mukama nze omuntu gwe manfunye yenayina saagala asigale mu bulamu bwe bumu nze I support women lwa nsonga emu yokka nti abakazi mbawanye ekitiibwa lwaki mbawanye ekitiibwa ojja kukineebuuza nze ebiseera ebisinga bwe mba n'omukazi bagamba ndi muloge ati nze natambulanga okuva ku biiti bwe nti nga omanyi ng'okuva okukola ng'otambula bwoti ng'okotosa omutwe paka waka n'akaveera paka waka kalaza kukyamako eno oba eno oyalogwa busauna sauna togendayo mu busauna sauna sauna tozize lwa bizibu ng'ononyayo ebigambo 345 lwa nsonga
ng'abasinga bonna buli gw'olowoolezaamu okunnyonnyolamu ku nsonga Takutegeera. takutegeera kubanga ffe abasajja tulina ekizibu kimu oba kiri mu Uganda wokka simanyi oba mu nsi yonna simanyi tolina muntu yenna ate ketwaddidde social media tolina muntu yenna gw'oyinza okugamba nti onyigirizibwa ng'omusajja ne batakusekerera era buli omu agamba ekigambo toba tokola nedda tovaayo omukazi tovaayo ku mukazi kwogera kigambo kyonna bambi naye nakooyo abasajja okuziirira mu mayumba Tubisaanyeewo. abasajja bangi bali eruzira because of that buli bw'oyogera n'oyatula n'oyogera ekikulu ekizibu ekiri mu bulamu buno ani gw'osobola okufunako ebigambo ebisatu ebigambo ebibiri ebisobola okugasa oba kyegamba kitegeera abantu bonna buli gw'osiŋŋana abantu bali ku byabo abantu bagamba abantu banagamba ki naye onoonya abantu banagamba ki gw'oli eri ofa abantu baliriddawo abanagamba abantu bonna buli omu alina ebizibu bye ng'omuntu okimanyi nti kabe mwana muto ennaku zino alina ebizibu omwana omuto abeera awo naye nga yagologala ku kitaawe mama yaluka ne taata mama ngagamba ngeza ne kusangayo anti ng'alina kye bayita ebizibu omwana omuto nina mukwano gwange yalina mukyala we ne baawukana maidi agezaako okubiranga omusajja ono omwana nga yali okubuuza ku kitaawe ng'agezaako mukwera ku vidiyo kola kale amulabeko maidi baamugwamu ayya ekyali wali kalateera kisinziira kati olaba nze nyina omuntu gwempa ne respect era guno omwaka ngenda kulayo ekirabo omuntu gwe ngenda okuwa ekirabo guno omwaka kuba ye muzira wange ebbanga lino bamuyita Rema Namakula Rema Namakula lwaki era mmuwa ekirabo ki respect jaba omwami we jawa tatawa omwana abakazi bonna baswaluse okitegedde abakazi bonna baswaluse abakazi boogedde ebyama ebitali omanyi abakazi bawaayiriza abakazi balina ono obuziga bakaaba obw'ekirogo ate abakazi balina ebigambo ebinene bebamanyi bakazi bannaabwe bebakola ki bebaagala okuwulira oba kyegambo kitegeera abakazi balina ye ayagala asigale nga ye atambula gwalese nakulinnyeko ettaka sijja kigamba abakazi kandi basajja gye bali kubanga kiri balanced kubanga abakazi baagala basajja n'abasajja baagala bakazi oba kyegambo kitegeera so eriyo abalungi n'abaki n'ababi naye kyeŋŋamba omanyi nze ndi taata bwe nva kuba taata ate ndi kojja osooka kana nga percentage y'abantu bonna abaganda ng'abasinga bonna ndi kojja waabwe mama wange yeddira nkima oli kojja wange nze era ntambula mu kibuga omwo oli najja n'afukamira sibata nokojja kuba kyegambo kitegeera lwaki kyova olaba nga nfuba okulaba nze buli lwe nfuna kamera saagala muntu ampuliremu bigambo bitazimba njagala bwakyo nfuneko ebigambo 2-3 olw'ensonga nze neezuula okitegeera siri pasita naye mukama nze yanzuula oba neezuula eri kiki ekyandeeta ku nsi kale gwe ng'omanyi kyakweta ku nsi oba olya buli ne weebaka n'ozikukaana kati bw'oli kitegeera olimanya kiki ekyakweta ku nsi oba kyegambo kitegeera nze ekyandeeta ku nsi kuyamba ku mukama oli mulokole siri mulokole nze ndi mukatuliki naye siri mulokole naye okuyamba ku mukama ku bantu be nsobola okuyamba ku mukama ku bantu be ng'ogenda kwetuga okyogera ng'ogenda kwetuga olwaleero gwe naawe olinga nga alina kyennina lwa nsonga buli bwonkyaza nenjogera ku bigambo ebisatu bina eri abawulira nakkakkana omutima gwe zirina sisita wange tukesa n'agamba yanowe wabba bwanowe wabba banamugamba namuga ajja kusasulira ennyumba ne school fees abaana nja kuwanga n'akameza kamitwale meka 2 bwakya kumakya omusajja n'asala kameza n'atandika kuweza gwo mu kitundu ye ekyatwana era n'anyiiga nnyo n'agenda ku poliisi amuwaabe
Omusirikale n'omugamba nti tubaawo ne gundi y'amaka ojja kujja ku lunaku lujja kuba lwakutaano. Obaalawo ne meeting z'amaka abakazi ne boogera n'amugamba tuula wali. Yatuula n'awulira abakazi bye bayiseemu ne boogera. Muga Katonda mu ggulu yayimuka ne mukwesima ntuuse ku poliisi Kajjansi naye nga sikulaba nze nzizeeyo waka ne mugamba kiki anti ng'oli eri agamba z'omusajja bukyanga mufuna talina kye yali ampadde talabanga ku mwana wange tagulanga yadde n'ekitabo tagulanga yadde n'empale takolanga ki nze bannange simanyi na kumanya ono ebitabo babigula n'ogumu n'ebiri bakalekawo yatuula wansi n'agamba nze ndi bulungi natamba n'agenda kiki ekibonyabonya olwaleero okubanga basingle mothers bangi tebakola research. Kwesi Before Media tugguse ensonga tulina Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema. Ensonga nno nyingi ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero naye nga nnyongera okujjukiza tuteekamu akasente bannaffe aba Nairo Agro Industries bakolera eŋŋano ennungi bakolera butto wamu ne sabbuuni. Olunaku lwaleero gendayo ku supermarket oba mu dduuka erikuyo okumpi ofune eŋŋano ya Agro gwa musisi ya Nairo Agro gwa musisi wa chapati asika amandazi akola emigaati wekwate eŋŋano eyo wamu ne bannaffe aba Kato Akra Construction Services Limited twe mulango leero ntukomewo. Wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu kubanga bakufezefeze dda. Kato Akra Construction Services Limited babifudde ebyangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasanyalaze byonna. Ennyumba eremera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Akra Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Natete opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 875 beba Kato Akra Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Before Media tugusa ensonga mukulikeyo mu bulango omukono gwendeese olunaku olwaleero bijja bimugeddwako obuli okuva ewa maama w'abaana be bingi babadde mu katemba mungi nnyo n'ensalawo tunyumyemukko tomanya nti mu mboozi enyo tunanyumyamu osobola okufunamu ekyokuyiga. Abakazi lwaki oba abakyala twawukana boogera nnyo obulumi babeera na bungi nnyo andi wate wafuna omuntu omupya lwaki abayagala kuvunza gwe gwawangadde naye emyaka n'emyaka nga tutanagendayo eyo abaana bo bali batya? Abaana bali fine bali okay. Bawulizaako abaana manya abakyala balina kye bakola. Omukyala wabanga nga ye alina ensonga ezamusobako naawe alwana nnyo okulaba ngatta connection yeeyo wakati wa tata neki n'abaana g'amazima. Abaana taamu eri nabalabako naye kati essaawa eno kubanga bayinga bankubira ku ssimu luli balinanga amasimu gaabwe era nga twogera n'essimu nezikola ki nezivaako ate ne baŋŋamba batugana okuddamu okukubira. Waliwo essimu y'omukozi gye bebbanga ne bakubako. Manyi baba abakazi balowooza nti abaana ye asobola omuteekamu ekyo naye kye bayita omusaayi guba ki? Gwa musaayi. Era oba oli awo nga halo dadi etuli eno mu kisenge gwe naaba jangu wekesa jangu dadi wono kwali dadi anti just watulagala kubuuza nana wuno oba kyegamba okitegeera mami anatera okukomawo bayi oba kyegamba okitegeera. Kakati ekirala nti abakazi balina ensobi gye bakola. Omuntu gwozaddemu abaana anti essaawa zino bagamba nti tambula ng'Omuganda ensonga kitwogera ku bajjajja abaafadde ku myaka 10 eba respect ey'okubajjukira oba kyegamba okitegeera nti olwaleero buli nsobi gy'okola wakati wa tata n'omwana
Abaana bakula basalawo. Sichovola banti nze nkola ekisaanidde talina okukola. Ate nafuna chance nti abaana bange bagenda okuva tugenda okufuna obutakkaanya biki. Gabategeera. Era bakimanyi. Last born yali myaka ngemeka? Last born yatabadde muto nnyo. Ye ate waita weeks 2. Waita weeks 2? Abakamuzala. Waita weeks 2. Kisoboka. Kisoboka lwa nsonga abakazi bana bingi nga bo beba planning ate abakazi bamanyi ebyamayabe n'abaana baabwe. Gwe ne boli holotya SB4 mukazi afuna obudde bungi n'omwana we mukazi abaana omwana we emyezi 9 mu lubuto befeedinga bombi oba kyegambo kati kizibu nnyo. Nze kyenakola mu bulamu nze kyantu ekyasinga okuntukako mu bulamu bwange yali maama wange kufa. Mama wange yafa nyina emyaka 4. Naye nzijukira mama yali yafa akaaba kimu omwana wange. Naye tuli abaana 8 ewaffe. Naye ndimu omulenzi ki? Omulenzi omu. Yakaaba nnyo n'agamba bannange omwana wange mugerwa omwana wange. Mama n'akutuka. Amazima ng'oli muto bingi byoba ebisigala mu mutwe. Oba kyegambo kitegeera. Kati nze nakula nga nina ekizibu ku mutima ekya maama. Era ne bino bagamba nti Thaddeus oyo alina love ki? Omuntu gwe manfunye. Nina ekintu kyemisinga mutima gwange. Mutwalanga maama ate ne mutwalanga oba ne mutwalanga na buli kimu. Kwegamba abayino okuzanya party ya maama. Kati nze mutwala kati lwakuba nti abasinga ate bagitwalanga advantage ne bamanyiira. Bagitwalanga advantage n'akulaga nti bw'aba akwagadde oba akulabanga gwe omusiru atategeera. Abanga kuyambye obuyambi. Nze kati era kyenakola n'ingamba nti siriyawula maama wa mwana na mwana we. Kuba maama g'amazima maama wanjawulo. Oba kyegambo kitegeera. Olwansonga abasajja basajja bakimanyi. Maama wanjawulo nnyo lwansonga nti okuva mu ntandikwa omwana ono myezi 9 nga bali bonna. Oba kyegambo kitegeera. Era maama ayogera n'omwana we ng'omwana ali mu lubuto. Oba kyegambo kitegeera. So eyo respect ninjwa mama abaana ngamba wadde nga tukyankalanya wadde kiki kiri okay abaana. Olowooza buzibu bwava ku kiki kyawamukola ekinene nnyo kuba abakyala bagamba nti waliwo yangamba nti omukyala asobola okunobeera ewuwo n'amala emyaka 10 nga yanobadda. Naye nga wamukola ekintu myaka 10 emabega. Nedda kati ekizibu ekiriwo ffe ekyatusanga kyali bwe kiti. Ekizibu ekinene nnyo era mu nsi muno tozannyisanga ekigambo kye bayita ekigambo ky'omuzadde. Bwe tuba twakamala okwanjula taata yayita muwala we n'amugamba mwana wange nkusibiira entanda tobaliganga maka g'omusajja tokikolanga. Bw'oli kikola kirimalawo buli kimu. Lwakuba nti ebintu bino sibyogera nti ina bwenkuba. Naye ebintu bino bikuwa ekyokuyiga. Bangi ba single mother abali eyo. Bwawulira single mother munne nga alina byayogera. Kubanga ate bo teboogera byabajjawa byabajja gye baava. Bo boogera bibi ku ffe. Kaate n'abajajinga ne bajajinga naye nga byojajinga ate gwe ebizibu by'oyina ne byoyiseemu by'amaanyi nnyo okusinga ebyaki. So kino ekintu abakyala kyemulina okukola kuba muzadde abaana abawala mulekeraawo okutemera ettaka nga mulaga nti gye mwava waali wabi nnyo era waddangeza obufumbo era obufumbo era obufumbo era obufumbo. Kuba kyegambo kitegeera bubi nnyo. Obufumbo si bubi n'ekisinziiro obukutte otya. Kuba buli muntu ayagala mwana wakole ki? Afumbirwe. Naye g'amazima ffe lwakuba abasajja tulina ddoboozi. Naye amazima ekyatwawula kwali kubaliga. Gwe wabaliga.
wangi gwe wabaliga kati abakazi kye bakola ye bw'aba ayagala okukulwanyisa addira byalyakuba n'abissa ku ggwe kuba ye bamuwulira okusinga ggwe bw'ona ovaayo n'okyogera bajja kugamba wa biki oba kyegamba okitegeera nze bampitanga na muloge sikitegedde omukyala ye yabaliga nga gwe wakawooli ye n'abaliga ate n'abaana anoba esibifongaiwa bino nze natula mu meeting kuba kyenja kuga nti kyenjogera olwaleero nkyogera nali nakisirikira obwedda lwaki to respect abaana to respect mama to respect the family naye kisusse brandi bagitta maze emyaka 10 nga nasirika ompisa ebbanga ki toweerera baana yakuyamba yakuliisanga bingi kakati kyenjayo okugamba kazoke maleyo kino ffe twatula mu meeting ez'enjawulo eza family maama bajajja balamu bamuko ne side line wajjawo nange nendeta side yange tuga nekiki ekibasumbuwa okitegeera meeting zituula netutula buli omu nayogera ensonga ze feza tulamu n'abanaddiini nkyajja meeting nkyajja gwerinda netwogera netumaliriza nebawulira buli mu ensonga za munne ne batuwa solution buli muntu temuddamu kudda muki temuddamu kwogera nsonga zammwe mu mawulire nemba mwetadde mujja kwesootinga mwekka naye temuddamu kukola ki kugenda mu mawulire kakati nempa respect family neŋŋamba kuba era nali nga sigagendamu naye nga bw'omanyi era tosobola kuyita muntu ntonda kubuuzayo ekigambo kakati bwetuva mu ezo meeting ate gwe kugenda okulanga ate ye munno emisinde imamaddeko eno byawodde oyogera nawe nga bivunise bwati kati ate nkole ntya kati tuba tuli awo ffe baatutuuza Mr. Kisemakula papa I respect you yatutuuza papa abonyabonya n'ebizibu by'abayimbi ate papa kati ate no n'omuntu tewalinda akulonda wabula bamukama papa twatwala n'enfunda enziwera nno papa aba bize naye yampa nnyo obudde tutuwogera kubanga papa mama abaana amuyita maama wangabi taata munange taata munange taata munange munabireke taata munange taata ninga kale kiryoke tuba tuli awo nga bizeemu kingi saha kingi omulaba oyo abasinga n'abantu abaddeko nayo oyo abasinga tebamumanyi naye nga yatudde bw'ati nayo kingi yatula wansi omanyi nze mukama kyeyali yampa respect nina nnyo respect mu kintu kyetulimu kubanza abantu bonna ntandiseeko nabo nkuzeeko nabo tebampulirako naki nekizibu kyonna kingi n'atuuza kyala gamba naye netoddanga yo awulire aba yakamala okukyogera bayita ennaku 2 bannange nzija ayiri namatovu ate oyo owengabi munange jangu twogere batogera oba kyegambo nekirema agakatona mu ggulu kyalema ekyo omukyala ayirini n'akutuuza nekirema ekyalema kubanga twalinawo kati nze abantu baŋŋambanga nnyo kati olaba twali mu maka naye ngaera bw'omanya amaka bwe gabeera kusoomozebwa kubaamu tewali kintu kitambula ng'oli 100% perfect naye problem oyajjira omuntu ono
abantu bano kasita buli wagenda alinnya ate n'ekyokubiri eriyo omuntu nga mwenzi naye ng'awa ekitiibwa obwenzi. Abantu bonna ekibabonyaabonya mu nsi butamanya nti SB4 mwami wange sijja mulaga yaba ayagala kukulaga nti wakabi akulageko oba abayagala kukulaga nti oyo mumanyi tana kyanza kukola saaleeta butemu. Ffe twayawukana emirundi nga 50 nga mwawukana kubina twayawukananga ne batuddiŋŋanya ne twawukana naye nze okwawukana kwange kati oli yakisooka nga ye n'anobanga kati mu kunoba kwe yanoberangamu ebiseera ebisinga yanobanga ye ayina ddiiru. Tugeze afunye ddiiru eyekyangamu ddiiru ye kati oba oli awo n'ogamba swi ng'asiba bannange omukazi bannange nze nagerako ne ku TV kubukedde nefukamira linga mama abaana oba kyegambo kitegeera kuba nze nayagala nnyo famire nze nakulira twakulaga twakulira wamu nayagala nnyo abaana bange bakulire wamu nayagala nnyo famire ey'okubanga tuli kimu. Katongo yaliko oba dozi nange mama kati ngenda okubata amasimu gyemandi yanobedde nga tataliyo olemanyi nti agenze waka oba kigambo kitegeera tuba n'ebintu tuba n'ebizibu tuba n'ebitubeerako ku mitima tuba naki mwe ne mulowooza nti nno ffe tuli baki tuli babi olw'ensonga nti bano bannaffe be tubeera nabo bo ate boogera nnyo ate boogera nnyo okwagala okwogera ebigambo ate bawuliriza mmwe bye mwagala okuwulira ddala mmwe abaali bafuneko ku buzibu ng'oluusi gwe tewali mukyamu oba kyegambo kitegeera so nitubeera awo okuddiŋŋana kuno okwalinga bwe kuti nti omuntu akakana nga amaze okukola ddiiru ye ng'ate alina okudda eka oba kyegambo kitegeera ng'afuna gwayitiramu gw'owuliriramu bannange anti munnange anti kale akomewo tewali mutawaana bino nga muddingana like mukwawukana no tugeze nti agenze abaana ng'agenda nabo anti abakazi balina akakudi ako abakazi olumu asobola okutwala omwana omuto omwana omuto asembayo oba kyegambo kitegeera olumu n'agenda nabo bonna kati nokakana nga yagenze n'abaana bannange kati ogenda ate okubinoonyereza nga ki oba kyegambo kitegeera so kikye nkutegeezako okugamba nti nze sandyogedde naye kinjogeza banjokeza nnyo bakwokeza basse brandi kati omuntu eyali asiŋŋaanibwa nga omuntu asobola okujja n'afukamya n'akubuuzaako omuntu n'akuwa ekitiibwa kwetuyiseemu nti erinnya eryakola omuntu ate y'omu yalikubako ettaka namugambako nemugane kuba namuwako ekyo kyagamba ekya school fees nze ndi musajja bannange ate ndi taata ate siri munaku nnyo bannange siri mwavu nnyo abaana bange bane we basula nabazimbira nazimba okundi ku Tamadda nazimba n'ennyumba endala eri Bujuuko nina amaka abaana abange tebalina we bayinza kubeera kati gye bali oba bali wataata omupya bwe tubalabe mu mbaga mu mukolo bali wa maama waabwe anti maama waabwe twalabye omukolo wekimizi bali wa taata waabwe balika kyonna balinze eyo anti nze bwe baali bagenda tebagenda wataata bwe mupya bagenda maama waabwe okitegeera ekyokubiri lumu ekyo kibagamba ekya school fees kubanga abakazi boogera ebigambo ebyo okukakkanya omuntu omusajja ayagala ayogere ekigambo ekyo kubanga abakazi bangi abasajja tebawaayo school fees naye ng'okwata ssente n'ozimuwa bw'omala ozimuwa makya n'akeera abasajja ererere uganda ye kisusse naye lwaki onvumanga nakuwadde ssente eggulo lwaki ompisa bw'otyo anti nze kyolina okumanya nze mba sikuvumye sikola
abakazi baagala kuwulira ebyo. Quest Before Media tugusa ensonga tuyina omukulu Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema. Abakazi baagala kuwulira ebyo era nze buli bwenkwogerako naye nkuvuba ebyo byenkola era nze byenfunamu ssente. Nze mba nkola. Kati gwoba okola nati oba onzita oba tegamba okitegeera oba tegamba okiwulira. Kitegeeza omukazi asobola n'okugwa wansi n'akaaba n'akola atya. Kati kagambe ekigambo kino. Ko mba akuba ggwe omusa. Kati eriyo abakazi ng'asobola okuba bw'ati mu kamera. Yaye wowe yenze bannange agasajja ye naddala bwe nagamba nge kamera evudde wagijjewo nagamba okitegedde ggwe. Ne mukulu kapo nakubaza video sazaaba. Ne kapo ne yatutuuzaako. Ne kapo naye. Anti kapo naye nkuze naye ebbanga ddene. Ate kapo ng'aŋŋamba kuba kapo twayitabamuko. Kati kapo twali naye kuva dda nga tukyali bato. Twatandika ebintu bino ebidongo nga tukyali bato. Kati kapo yaŋŋamba okumpa bannyina. Edda mukonja kuba bannyina zena. Kati obaale bannyina wakati ba myaka emeka. Amusaba muwala we n'amunnyima. Kasaamuko. Yagamba baba yetulesizzaako bo. Anti tewali muntu abaddeko mu mbeera gye tulimu eniwaffe. Nakkiriza. Kati gw'osooka okkiriza. Kuwani. Tekuliko kuwani. Kasa omuntu nga bidongo. Osooka okkiriza. Wabanga asazeewo ye munnaye. Nga y'omuwala. Nanyonja atali mu myaka emeka. Emyaka 16. Ali mu 16 naye okuzizza. Nkuze kyova olaba nga omanyi kyagaana okubeera nga omuntu osoomunnyonnyola kuba kati abaana bakuze. Ekimala kikola ki? Ekimala. Oba kyegambo kitegeera. Ekimala kimala. Nze neesaddaaka buli kimu mu bulamu bwange bwonna. Nze nnyawugyayo akalamu ka tayaali otunuulire Sheri bwe lyafaanana oyo agamba eyandiisa. Ebintu ebyo bw'obiwulira bw'otyo nga abyogera kiki ekikugira mu bwongo? Anti ebintu ebyo byebeera nga abyogera kinkuba nnyo omutima. Kinkuba wakale omutima nga ensi eno. Kati ne ntandika okuba flashback. Ng'omuntu nga neba naye tata Nyonja kyogamba ama buli kyakumakya abantu ne batandika okuga nti mama Nanyonja wuuyo. Kote olagerera ono. Wama buli kyako kumakya nange nempita abantu ne bagamba kino. Era ebintu ebyo senga mu ntandikwa sobiri kodinga. Byandibadde nga birungi nnyo okulikodinga. Ng'osobola okubizza n'oga ono. Naye ate nze kirungi nti nakola akalango ne vidiyo muziraba. Weziriya. Osobola okutunira n'oga nti naye ono byayogera byonna bannange ku bbanga lyonna. Kituufu. Nze omukazi tandiisa. Era tandiisa. Tojjako olunaku lwe yali akuliisizzaako. Omukazi busobola okukya ku makyo oba n'agamba oba n'agulayo kyagula. Era ng'ebya bulijjo. Naye nga gamba nti no musajja ali awo talina kyakola. Nze nkoledde ku biiti emyaka 18. Ng'oli ku biiti? Mbadde ne Sheri ebbanga lya myaka 14. Wamufuna oli ku biiti? Nemufuna ndi ku biiti. Mu kumufuna ku biiti nga yakola ki? Tiyana teyayakola. Yali muyimbi. Kati Sheri nali ku CBS. Olugendo lwange nali ku CBS nga nkola nalinga nga nkolyawo bulangu naye nga siri mukozi. Kati yayina omuntu gwali yeego amita Sylvia Namugenyi. Omuyimbi. Kakati Sylvia nga bwe nagambye nti nze Mukama yampa ekyo. Ekyana kisambagala. Kiri mu kalya kembala. Kakati Sylvia Namugenyi nali na managingako ku Queen Florence edda nga Sylvia Namugenyi ali mu group ya Queen Florence. Era gomiba. Ate ya chance. Eno bagitanga oba Queen's production. Kwebityo. Edda. Kakati nze okuva edda nayagala nnyo okubaako ow'enjawulo mu nsi. Tali kukola obulango ne ngenda ne ntomera CBS.
ebiseera omuliro Monge yali avuddeyo ku CBS nga ku CBS kuliko Katolo Bwama ne Abe Bukiibi naye nga bw'omanyi nti eriya abantu nga si bangu nnyo bakuva eri n'odumirako kati luli Mulindo engeri yali nnyo eno mu Katemba nnyo nga ye abasinga gwe baalinga nga batuukirako mwangu kye nakola nengenda ku CBS ne bagamba njala kula marketing manager wa CBS ne bangamba olina appointment naye kuba nze ntomera sina appointment naye nenjagala mulaba yangamba kale tuulakaawo ne bagenda ne bamugamba waliwo kwebiseero nali mwana waliwo omwana akwagala nalina emyaka 18 by that time waliwo omwana akwagala ali wali bweru biki nti kale mugamba ajje nenyingira kati nze nali nkoze oba gyata manifesto ndi mu mutwe ne mugamba nze ndaba Mwami Kasozi bampita Thaddeus Katumba kubanga abasajja abasoma abali ne ma office ago babanya abantu ekitiibwa wadde nabo beranga oli muto bakikyo bakiti akuwa respect naga ye mukulu Katumba ne mugamba nze bwolaba ndi mukozi wa Bulango naye obulango obusinga essaawa zino kubanga obulango bwonna bwali buvudde ku CBS nga bugenze kusimba mbuuza lwaki waliyo basenkubuge neyani ne Beneni Kibuuka ng'abantu bwe batuukirako kati ng'eno waliyo Mulindo gwe bali batuukirako ng'avuddeyo kati nze akokendako osanga akabaddi ne mugamba nze kye ngenda okukola ngenda kulwana okulaba nga nkwata obulango bwonna obuli eri mbuzi eno nangamba okisobola ne mugamba ye nkisobola naye kimbonyabonye eki studio nanga tewali mutawaana waliwo mwami mugenzi mukama ekimu ekyo bamuyita mwami Nsamba genda kulyanda muntu ku muntu mujjukira oyo yali ali mu studio awo namugamba mwami Katumba ono twagala okukwatagana naye ajjenga nga akoleramu obulango bwe nga nagezesezzaako yadde nti obakolamu kuba baki teyangezesa kubanga kampuni eba yagala business akwata kasawo kaye ngateeka wano era mwami Kasozi yangula n'essimu yasooka kuba nalina kisaavisi fee ekijjukira kino ekigundi kyakiraba kyalinganga ng'ekya siddi bwe kiti mutieni ngosasala esasala service fee kumtwalo gumukanana omwezi ne mugamba nze mwami Kasozi sirina simu kuba nalize ne blush nga nsadde muno bwenti ng'ezimbye ne mugamba naye mwami Kasozi amazima gali nti eno blush ate simu zedda zaali 620 zaali mpanvu ne mugamba amazima eno blush naye sirina simu naye ayini njirina nanga tewali buzibu jangu ku Monday nkuwe ki nkuwe simu ninga nampa 6 straight nga ilimu akagondi ka blue munda ngino mulongoti ya black ninyingira akatale oba kyagambo kitegeera tango okufeffetta abantu abakola obulango bonna abalina obulango yakolera kati nga Kasozi obulango kalenga ka mitwalo 10 eweeki nga bagaba obulango bwali busatu nenga nze bampa buna bemandese ki business mukama yanyamba nampuliriramu abantu ne bajjula era yensonga lwaki omumanyi nze erinnya nalifulira ku CBS bulango kati netuuka mbulango nenga kati obulango kikyenjinza okukola ekyenjawulo abasajja nga bamaanyi abali eno nengamba naye obuulanga muyimbi na nnyimba abatuuze bajja okulaba si kyekyo nti ye nenkwata akalango mayinja atajje omugamba ki nja kulondoola oba kyegambo kitegeera nga mu nnyimba entemamu bisa kitemakula mazima yeesiimye oyasula naawe kati akalanga kasinga okuba bakayitanga kamunyi ekigambo nakijja mu kalango Mulindo Monge yakakola kali kagende eyo gundi eyo lugazi babo Baigos production bakamunye yete yachwalanga kikulu zikinakwata kamunye ninga nti baba bagala nyimba sisi bazjo okulaba nintandika kamunye esooka yakulondola eyokubiri amazima yesimye eyokusatu Fatuma olijani nani eyokuna olichimuli ekiunyagaloza eyokutano oba kyegambo kyegira omusajja kiti kya muwogo kamunye namba 7
oba kyagamutegera Kamunye nekwata omuliro. Kamunye yakwata omuliro abantu bonna abasinga bonna ne batandika okumpa business era omuntu gwe nebaza bamuyita Maiso Fred Maiso ya introducing ennyo nampanga obulango netandika okukola kati ate ejjukira yigoza yamanyi gisooka n'obulango munana ku ki kati ng'omuntu nga tabadde Thaddeus Katumba Kalanga tabaana afuna abantu nosooka okuba obulanga awo nsooka nkuba obulango nembukyusakyusa nembugiririri kati ate netubana nga ku CBS twalinako ekitobero bakitanga ekitobero nakivubo nensimula obwa ekitobero awo naye nga nze nakolanga nga nteekamu oyo art kikyanyambako n'okutuuka olwaleero olwo Sheri omusango wa kakati Sheri musanga ntya Namugenyi bwajja ku CBS saali mukozi naye nali nga mbeerawo bwajja ku CBS ajja ne kateepu kaliko akayimba kagamba kisebo omutima labo ya nenene wajja ku CBS yansanga nga manager nimuga wanji nange akayimba kange ererere kale mpaka CD na mpaka manya mpaka tape zalinga tape zilimu ebya yero ngojirabe munde ebyenda tape yo kyezjukira n'abatampita mukulu nnyo awongeranga ngo kikulu oyimba luyimba nti atano ngala kukekereza obwana ntaka mpeni n'onyola dayo kakati Namugenyi bwajja Namugenyi yalowooza nti wanampa akayimba ke omanyi edda ba presenters abasinga tebayina nga nnyo mpisa abasinga bakolerangako abakazi bakolerangako thigh power kitegeera nti oli presenter bwe yayambanga omuntu n'amuterayo oluyimba ng'agenda mumukwana nakati era bikyali ne ba producer kakati noze nakwata akayimba ka Namugenyi nga simugambye ekintu kyonna kubanze sayina kigendera kyonna nga nginde wa Patrick omugaba Patrick omanyi osobola okubeera abantu nga toli mukozi naye ng'olina w'amaanyi olina ne respect nga Patrick akayimba kano badde nsaba okankubireko programu ya musanyusa yalinga ya Sunday ekakuba emirundi egi Mariam Ndagire n'akawulira n'agamba ani oyo muyimbi wa Thaddeus olakega nti amasanyalaze gwe gali kakati tebagamba guli nangamba Patrick Thaddeus nonyo omuyimbi wo kubanga Mariam akolaki amwagala mulabako nonyo omuyimbi omubanga basima yafumbirwawa tayina simu manangi kati samanya bamunoonya batya ne bamulaba ngenda okulya nga alina Mariam kakati ekyo kintu gundi kyamusigalamu ku mutima Namugenyi kati Namugenyi bukya ku makya nga Sheri yeegomba nnyo Namugenyi Sylvia yamwagala nnyo era nga adduka n'okudduka najja n'ambeerako naye bw'atyo kakati nga jjukira eno jjajja ebyo kye bayita temankima Namugenyi kampe ng'ono ekyasinga okalagala kuyimba yali katambula ne Namugenyi atambula ne Namugenyi gadduka ku ssomero lya n'atambula ne Namugenyi nga just yayagala music abamulako kakuba kampe akati era Sheri awe yakomera okusoma kakati Namugenyi n'agamba kalinga wagala kapo nti yamukumye amanye emize egyo kakati nawe n'agamba omulala asobola kunjiwa mu bulamu bwange Thaddeus Quest before media tuguse ensonga tukyeyongera mu maaso naye mutukkirize programu eno tugikolemu ebitundu bibiri era nga ekitundu kyaffe ekisooka kigenda kubeera nga kikoma wano tujja kubeera nga tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukyayina omukulu Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema Thaddeus Katumba nno abasinga banamumanyi nga Taata Nanyunja era nga mukubi wa Bulango era nga ku beat yawangayirayo ddala so tukomera ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tutabira bannaffe aba Nairo Agro Industries batutuusa ku programu eno bakukolera eŋŋano ennungi bakukolera sabbuuni wamu ne butto gwe omusesi wa chapati gwakola amandaazi oba nawe gwali waka nga omanyi okukola buddadiizi weekwate eŋŋano yaffe ennungi eya modani
ate nawe gwa mufumbi olina restaurant ofumba ku mikolo ofumbe waka kozesa buto waffe wa modern omulungi amalirayo ddala babayise ba Nairo Agro Industries otojja kubeera nga atojusa mu supermarket gyebiri wamu ne maduuka gonna babayise ba Nairo Agro Industries. Katukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaako. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu kubanga bakufeseefese dda. Kato Aqua Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Aqua Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 875 850 beba Kato Aqua Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba.